Weewaawo kansubire nti oli bulungi mukwano gwange andaba era mpuliriza. Sseggirinya Robert nga bulijjo. Zabbuli essula ya 24 Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Kitegeeza ensi yonna na buli ekigirimu kya Mukama Katonda. Bwe tulaba ku musajja ayitibwa Sulemaani oba mu Luzungu gwe bayita Solomon, King Solomon, Kabaka Sulemaani, wakati mu kuba nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama, Katonda bwe yamubuuza ki kye mba nkuwa, mwana wattu mu byonna Sulemaani yatunula n'agamba nti nze Mukama mpa magezi. Yakobo bwe yafuna enkawunta oba ensisinkano ne Katonda yasaba mukisa, yamugamba nti sikuta paka ng'ompadde omukisa. Naye ng'ensi n'okujjula kwayo bya Mukama, amakalina, abakyala abalungi, amamotoka, obutuuze mu Amerika, byonna bya Mukama. Neewuliriza, Sulemaani asaba magezi, Yakobo asaba mukisa. Ekibuuzo mukwano gwange, wakati mu kubeera nti ensi n'ebigirimu byonna bya Mukama Katonda, singa akawungeezi ka leero ofuna enkawunta oba ensisinkano ne Katonda, mu ddakiika emu ki ky'oyinza okusaba Katonda ng'ogamba nti nedda, saaleetaze kwawukana na Mukama nga simusabye kintu kino, nga sikimugambye, ke bayita akatalekeka. Katalekeka ki kw'ogamba nti kano siyinza kwawukana Katonda, siyinza kumuganya kugenda nga sikamugambye? Sharingako nange, gabanako nange ntegeere kiki. Yakobo yasaba mukisa, Sulemaani yasaba magezi, gwe waalisabye ki? Kyakabi.